waliwo omuntu omukulu ennyo mu bulamu bwange wensaba ayogere Katonda kyatadde ku mutima gwe oba ddakiika ayineemu oba bbiri naye mussaamu ekitiibwa ate sikimussaamu mu lujjudde ebbali ne sikimussaamu nkimussaamu mu lujjudde nenkimussaamu ebbali era nensaba abantu abalala bonna bakolenga bwe batyo mukyala wo muteekemu ekitiibwa mu bantu n'awa bantu. So Susan makulu ono mwenna mwandikoseddwa era mwenna mwandisaasaanye naye tewaliwo yandyenkanyiza Susan akula kuba mu nnaku. Mu Uganda yandibadde takyajjamu nga ne gy'ayinza okugenda abeera stranger just because of one incident. Naye neebaza Katonda eyatusaasira n'embeerawo tayogeranga kigambo kyonna ku bigambo by'okukubwa kwange amasasi naye nsaba makula okkiriza oyogere ku lunaku lw'okwebaza oba kimu oba bibiri naye weebale kubeera nange. In fact, this is another chance, not a second chance, because once I was a victim of COVID and badly my oxygen levels were 82, 83, but I did not go to the oxygen. Sagenda mu ICU sava waka omukazi ono yanzijanjabire waka yasaba abasawo nejje mu mutwala tewaliyo ddagala najjako ne mask n'agamba okay obamma mu kizudde nga mulwadde ate tubeera ffenna kitegeeza nange ndi mulwadde wadde timunankebera ne katutetenkanye twejjanjabe eyandibadde asindika eri yansika busisi n'anteeka mu kifuba kye nga n'okupeeruuka mpeeruusi nga kala yange erabika ejjulidde kufa ebifaananyi byange nabiraba oluvannyuma nakibyo nanga amaaso gaguddemu nalina kumpi obubonero bw'abafu bwonna COVID tegwali muzannyo naye this man did not push me away. So I can't imagine what would have happened in her life. And I can't even imagine how grateful she is to God who saved my life. I believe she has a word. Kindly. Singa mbadde mukazi nandifudde. Naye bwe ndi musajja kankuwa ekitiibwa kyange nga nyimiridde era mu kitiibwa kyange nkwagala nnyo. Nkussaamu ekitiibwa. Nkukiririzaamu. Thank you for even believing me as your pastor. Susan our tithe. Susan amanyirwe twogeranga bawe. Susan amanyirwe twogeranga omusumba we. Susan amanyirwe twogeranga MD wa salt. Akwata ebiragiro bya salt ngalinga gwe naagoba enkya. Takkiriza musango gwonna gwekuusa ku mulimo gwe mu salt. Omusango gwe tagukiriza kuntuukako. So ebintu ebyo ebisatu neebuuza engeri yabe balancing husband, pastor and boss. She's a woman of valor. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Ebigambo sijja kwogera bingi naye bw'otunuulira omulokole yayinza otegeera lwaki omusalaba gwaliwo era atali mulokole alaba muti gwe bamerako Yesu. Ku musalaba kwaliko ebintu bibiri, kwaliko obulumi naye ate kwaliko essanyu. Abaawulira obulumi ate era beebo abaali baagala Kristo ennyo naye ate ye yali afa lyali ssanyu lye kubanga mu kufa kwe yali amanyi ataasa abantu bangi n'okusinga abaali mu kibuga Yerusaalemi. Ku nkireese nga ngereza kukyaliwo nga bbiri. Amasasi we gaakubwa mu mmotoka mwalimu okufa ate ne muvaamu n'obulamu.
okufa okwalimu abantu bonna nga ne pastor mwali abaali bamanyi Uncle Richard namuyitanga uncle olusi muyita mulamu wange kyamuyisanga uncle lwantu bonna ababa bamwetolodde bamuyita uncle naye ate yabanga mulamu wange era n'amaziga ago gakyaliwo nga bw'olaba nti bwe tuba tugenda kuza Good Friday ne Easter bwe tujjukira okufa kwa Yesu tukaaba nti yafa naye ate ne tusanyuka olw'obulokozi kubanga okufa kwe kwaleeta ki obulokozi. Kati Uncle Richard yekka ye yafuna essanyu mu mutima gwe okusinzira nze bwe nali mumanyi n'abatono abaali bakoze eki bamumanyi era mu kufa kwe before obulamu bwe bwonna bwonna nze bwe mumanyidde nti n'olunaku lwe baakuba amasasi twali mu nnyumba twali ne mulamu wange mukyala we alina obujulizi naye tannaguma kutuuka bbuwa yali afudde ng'ali lubuto yava ku booda n'agwa ate ne bamutuusa mu ddwaliro amazzi ne gaggwa ku mwana ne bamulongoosa n'afuna complications n'afuna clots. Kati nga si ye muntu goyinza okugamba nti waliwo amawulire amabi ate wona amalungi. Kati twali mu nju kololo yafunamu ku maanyi ne tatera kutuulawo bbanga ddene olw'obulwadde ng'alina clots ze baali bamujjanjaba. Kololo naku twali mu nnyumba nga tutaddewo empaka abaana baali bangi mu holiday nga tutaddewo empaka zo waliwo abaana nga 23 mu holiday nga tutaddewo awo empaka zaali za kuzina mu baana. Kololo yatuulako mu ddiiro azine nga tutudde nga tulinda bantu babiri komawo waka nga bulijjo bwe kibeera. Kati nfuna message oyina ngamba pastor mukubye amasasi nga tutudde ne ngamba ebyo bya social media nembivaako. Kati eyankubira nangamba olidda wakonze ndi mu nyumba nangamba soko oveewo olimba nti konze ndimba nangava naye mutima ne gwekanga nnyo so nengenda mu kisenge nangamba bapasita bagudde mbatemu ne babakuba amasasi. Sijja kulimba sina kiro salowoozaako nti mulimu omulamu. Nangamba naye Uncle Richard ali bubi nnyo ne pastor ali out of danger. Nangamba ngende ngambe mulamu wange nentula wansi awe byaliwo byali bingi olubuto lwetokota nenyingira mu kisenge sagala genda yeyo obulwadde obwangu wamusibumanyi nenfuna ebintu mu kifuba. Kati nina sister wange ate mukwano gwange ne sister wange nemukubira nemugamba ekintu kinsimbye nnyo mu kifuba nangamba omutima tegubanga mulwadde nangamba oyina ekiku stress nze nezijako essimu nengamba ngenda ntya mu ddiiro mwendese nga bazina mbagamba omanyi pastor awonya amasasi ate Uncle Richard agenze mu ddiiro omwo mulimu abaana be bana ng'ogyeko baby. Kati bagenda olaba nga nduddeyo ndoza ne bagamba tubiveeko bino ebyokuzina kubanga nze nalimba fuwa ssente abaana abato 10,000. Kati mulamu wange agenda mu kisenge nvaayo mu kisenge nembabuuza mulamu aliwa ne bagamba ali mu kisenge. Kati nempita mulamu wange muganda wa pastor mulamu Fred yali waali ne mugamba kino kye kituuseewo naye ngenda kugamba ntya mulamu. Nangamba tomugamba ne mugamba tasobola ate biwulirira walala. Kati bwe ntuuka mu kisenge ye yandaba nambuuza kye kibaddewo mulamu nentuula ne mugamba bapasita bagudde mbatemu nambuuza bali batya ne mugamba bangambye tebali bulungi. Nangamba anzembulira amazima bw'aba pasita mulamu Richard mufu bw'abanga bafudde babiri Richard yatuta amasasi agasinga naye bw'aba pasita mulamu ne mugamba Uncle Richard tanafa
nengolede bangambye akoze eki afudde nenva mu kisenge nga sisobola kimugamba kati ye yasigala akimanyi kati nga nkimanyi wafunira obuzibu obwa pressure obulwadde bwennyini bwalina bugenda kusituka kati nenvawo nenzira mu kisenge nangoberera najja naŋŋamba Richard yafudde ne mugamba lwaki naŋŋamba mumanyi yajja abiŋŋamba bwe tugwanga mu batemu ne tufa babiri ntutte 9 afunye essasirimu naye kyensaba Mukama obuweereza bwange sifiiranga walala wonna oba Kongo gye yakoleranga oba Somalia njagala nfe nga ninfiiriridde nga si ggwanga lyokka naye n'obuweereza naye ate ne pasita mukwano gwange kati tuba tukyayogera mutabani wange nayingira mu kisenge n'akyusa TV kati engeri baba abavubuka ndowooza buli saa simu n'afuna amawulire bw'akyusa TV atekako TV emu nga kuliko headline ng'omukyala sinnamugamba kigambo n'ekyo nga kuliko nti pasita akubiddwa amasisi driver afudde yatulirawo wansi sijja balimba nti kyali kyangu nsanyuke pasita awonye nga tekijja naŋŋamba mulamu wange oyo walirayo yazze ku Thanksgiving abadde tajja kubanga alina omwana muto wa myezi 4 ate naye abadde akyali mulwadde naŋŋamba omwami wange kye yakoze kyabadde bulijjo ayagala nagamba ekirungi pasita mulamu kubanga baba bagenda bombi ate kyandimukoze bubi nnyo nga ne pasita afudde nimugamba naye teyandifudde nagamba teri ayagala muntu afe naye obuweereza bwe ng'ali maziga naye nga kyayogera nagaba bwe buweereza bwami wange n'abaana bakimanyi taata waabwe yabagamba pasita omulimu gwe gwakola gwetaaga omuntu gwala naye alina abalabe bangi so olunaku olwo kyegambye nti olunaku olwo nalulabanga bwolaba omusaalaba bwe gwali kwaliko amaziga ate n'essanyu olunaku olwaleero ebintu bibiri biri wamu amaziga ate n'essanyu naye amaziga ago ge gavaamu ate essanyu so njagala okwebaza Katonda olwa pasita okuba nti mulamu ate nebaza Katonda olwa Uncle Richard oluusi tumanyi onyumya ne mulamu wange nti waliwo ebintu bye yali ayagala okulaba naye ate ye yabifiirira waakiri bibeewo wadde taliiwo so nebaza Katonda olw'obulamu bwe nti yakyogeranga nga ffe tumanyi naffe ebyo bwe bityo era mulamu wange yatera okuddawo naŋŋamba nti yaddangawo n'amugerezaamu engeri gye bakuuma omuntu kati nga naye ate bweranga naffe era ng'atugamba n'agamba olwa bwe tuba tukuuma pulezidenti tulina abakuuma omubiri gwe ate n'ab'emmundu nti ow'emmundu nabiyigira ku ye nga yabiŋŋamba n'agamba ab'emmundu boolaba be balwana n'omulabe ngazze okulumba pulezidenti kati ffe abamusemberera omulimu gwaffe si kulwana ate na mulabe ffe tuliwo okukuuma ki pulezidenti butatuukako buzibu newe kitegeeza musuula mu kinnya tukimusuulamu kasita abeera mulamu naga kati omulimu gwange bwe mba sisobola kukuuma pasita na mmundu nja mukuumisa mubiri gwange era mu bigambo ebingi siri muntu ayogera ebigambo ebingi especially abantu abatategeera omuntu bw'asalawo obutategeera toyinza mukonvisinga kutegeera ne Bayibuli ekyogera n'egamba nti omusirusiru n'obw'omusekula mu kinu asigala musiru omuntu bw'asalawo okuba omusiru ne Bayibuli etulabula
Yesu yatugaana okuwa emmere y'abaana ogiwa embwa. Kati amagezi go tosobola gamala ng'ogannyonnyola omuntu atamanyi bya Katonda. Era bangi baali baŋŋamba jangu onnyonnyole otubuulire, ne mbagamba nnyonnyole ki nga temukkiririzana mu Bayibuli nti yataasa Danyeri. Kati mbannyonnyola ntya ku pasita? Bwe mulikkiriza Bayibuli ndituula ne mbannyonnyola, kati awo mba nsomesa mukkiriza ku Katonda gwe ntegeera. Kubanga era ne mulembe gwa Danyeri singa waaliwo social media ne TikTok nga bwe biri olwaleero, bandigambye mu bunya bw'empologoma mwalimu California kuba California. Era be bamu bandigambye ndowooza bagenda okumusuulayo ng'amannyo bagagjeemu. Danyeri we yasuulibwa mu bunnya balabika tezaaliyo, baateekayo biddole. So omulimu gwa Mukama always gulina okubaako ebibuuzo eri abo abatamutegeera. Wabula kiruma nnyo ate abavayo ne bagamba bakkiriza ne bamutegeera naye nga babuusabuusa emirimu gye, kati tebamutegeeranga. Bw'ovaayo musumba n'obuulira enjiri n'osoma ekyandikibwa n'ogamba no weapon formed against me shall prosper, nga gw'owulira kikolawo tekisobola kukola wa musumba Bujjingo, Bayibuli sigo wagiwandiika. Kati sitera kunnyonnyola basiru. So abali eyo ababuusabuusa amasasi ga pasita, ekyo si kipya. Olaba mukyabuusabuusa okuzuukira kwa Kristo. Ne kaakati wakyaliwo abagamba nti entaana eyo omulambo baagubba kubanga Abafalisaayo baasasula abasirikale batambuze ekigambo nti omulambo gwabbiddwa. Era Bayibuli egamba n'olunaku lwaleero amawulire ago gakyatambula. Era teweekanga ng'abasasula aboogera social media nti musumba teyasurvivinga masasi, teyakubibwa masasi, bannaddiini. Isege eyamba bali baga gayina okuwakanya omulimu gwamu, takkiriza nti Katonda abalokola amuwonya. So omukkiriza nkusaba oleke kwetaba mu mboozi ezikuleetera okubuusabuusa Katonda wo. Katonda waffe nga bwe yali luli bw'ali leero n'enkyagenda kukola, ne bwe tunaava wayina balala bagenda okutaasa mu bisinga n'amasasi. Omuntu bw'aba asobola ovaayo n'agamba baamusalira akalabba naye olwaleero ali free, gw'osuubira ki ekyo ekyamutaasa? Katonda akozesa abantu be. Katonda yakozesa Richard. Kati gwe mu kifo okuddeeyo okuleekaana okugamba naye oba bituufu oba si bituufu, gwe weebuuze ki ky'osobola okukola ku nsi kuno ng'eggulu lisobola bw'ogende wa Mukama waffe agamba well done faithful servant. Bw'oba tonnatuuka ku ddaali eryo toyogereranga Mukama akozesa abantu. So njagala okwebaza Katonda olw'obulamu n'obwa famire ya Uncle Richard. Tuvudde wala nga tuli famire emu era tukyali. Kyenjagalako ekimu ku musumba Bujjingo, teyeekubira gundi, teyeekubira ngalo ebigambo betajja kwogera. Naye famire ya Uncle Richard yo yennyini emanyi obumu bwe tuli. Era tetwetaaga kunnyonnyola bangi kubanga abamu tuyinza okuba nga tunnyonnyola mulabe. Kati tetuyina budde wabula okusigala nga tugenda mu maaso olw'obulamu obwo n'obuweereza Uncle Richard bwe yaweerayo obulamu busigale nga buyimiridde. Enjiri ebuulirwe, byonna byonna nze nawulira buli yajja okulaba musumba alina ensonga gye yamuwa lwaki bamukuba amasasi.
buli omu ng'alina ensonga. Bakubye amasasi lwakino naye byonna bigenda okukomekkereza nga tulina omulabo ogwo bamuyita sitani waddembe okukozesa buli gw'ayagala na buli ayagala akozesebwe. Naye ye pasita agenda kuweereza Mukama obulamu bwe bwonna. Era nange obuvunaanyizibwa bwange kuweereza Mukama na mwami wange, naye ate kumuyambako kuweereza Mukama. Nti ne bwe nandikedde nga ngamba nti oba bannange boogera nnyo bagende, obuvunaanyizibwa bwange mbulekera, simanyi gabira abantu buvunaanyizibwa bwange. Njagala okubeebaza mwenna. Mujja kunsonya obutafukamira evvivi lyange yina obuzibu, naye bannange mwebaleka wagala Katonda. Tuli mulembe ogwakyama nti gubuusabuusa Katonda n'abaweereza be. Ate ebigambo birina kwogerebwa ku basumba. Ate pasita buli lwolaba omusumba wo ng'ali ku leve eyo nga bamutuusiza ku ekyo, weebaze Katonda ogaye Mukama kituufu ono wamutuma, kubanga gwatumye alumbibwa. Omuntu yenna atakosa bwakabaka bwa sitani tamuyinaako buzibu, tasobola. Amwaga ki olwedde ng'amugasa? Omuntu yenna akosa obwakabaka bwe ajja mulumba paka lwaliva mu nsi. Era kino si kyekisembyeyo musumba. Bakyalumba, bajja kugaako naye tebali wangula. So wonna we tulaga tetugenda lekerawo okuba nkuŋŋaana kubanga zivuba meyo, ekyo sitani kyayagala. Okwogera Bayibuli eteekako omusango, Katonda ateekako omusango omuntu alina okwogera n'atayogera. Musumba nkusaba tosirikanga, kola spade a spade. Ekibi si togikuwomereza gamba mbu a bad thing it is sin. Ekisiyaga kisiyaga, si bwenzi. Obwenzi kirala. Sigala ekyo kyennyini kyekikuliweesa empeera mu ggulu, ate omulabe kyali kukyayira. Naye tetukolerera kusanyusa mulabe, ffe tuliwo okusanyusa Katonda na kubuulira njiri bwabaka we buzimbibwe mu nsi yonna. Era nzikiriza Katonda agenda gabirira guno omwaka crusade zisinge n'ezibaddewo, kirume sitani paka nga gyeyo ebyokulwanyisa byalowooza bisembayo, naye ng'era tebirina kye biyinza kukola. Mukama abampeera omukisa.